Gonza Sasha ekibuuzo ekisooka. Chelsea Football Club esangibwa mu kibuga ki? London. Owangudde points 5. Ekibuuzo ekyokubiri. Musambi ki Cole Palmer bwe yaggyeeko omujoozi namba 10 ku Chelsea? Amaita omusambi Mikhail Modric. Bogere Brigham. Awa akituuse. Ebamu obubonero busatu. Ekibuuzo ekisembayo. Serena Williams muzannyi wa tena alina muganda we naye azannya tena, oyo yaani? Tewali amunonda? Bamuyita Venus Williams. Kale tugenze ku mukontanyi namba 2 ye Bakashaba Collins. Jangu ku muzindaalo ebibuuzo ebyebweru w'eggwanga obikwate bulungi nnyo. Bakashaba. Bakashaba ogamba otya? Mike ng'ogitya? Gifune mukwano gofune points 5 ku buli kibuuzo kyoddamu. Tulinnya endege tugenze Bulaaya. Nina 3 ebyokubuuza. Ekisooka, musambi ki owa Man United asembyeyo okuwangula engule eya Balando? Tewali musambi asembye kuwangula Balando nga wa Man U. Cristiano Ronaldo mwaka wa Sudan. Kale bakumpere points 3. Bona atambula bwotyo tugenda gwa mu nnyanja damu kino. Ronaldo gwe boogedde oyo Balando yajja wangula mwaka ki? Mwaka gwa 2007. Londako kimu. Mwaka gwa 2008. Kale bakumpere points 5. Ekibuuzo ekisembayo, boddamu kola kyokoze siddamu kuwa chance. Tubuulire ensonga y'omupiira lwaki Argentina tezannya mu mpaka eza Euros. Biro kikopo kya mawanga agasangibwa mu Europe ate esangibwa ku Africa. Oh. Okay. Kubanga Euros ziri ku semazinga ziri ku Bulaaya ate nga Argentina eri mu South America. Nkujjeko engalo ssebo. Kale tugenze ku mumeganyi namba 3 Sekandi Isaac. Damu ebibuuzo bino. Njagala ompe omugatte gwa FA Cup gwa za Manchester United ne Arsenal. 23. Nedda. Senyi jangu. Senyi Robert 27. Soko zitulambulira abantu bakutye. Manu ina FA 13, Arsenal ina FA 14. Ho, ani musomesawo? Madam Fatuma. Bane Madam Fatu tukutumidde nnyo. FA ziri 27. Sekandi damu kino. Andrei Shevchenko yawangulako ku Balando mu mwaka gwa 2004. Oyo wanseki. Ya Ukraine. Bakwe point 5. Ekibuuzo ekisembayo. Tugenda mu Grand Prix weekend eno.
Belgium Grand Prix. Nedda. Jangu Sozi. Soza Isaiah, Hungary Grand Prix. Hungary Grand Prix. Ekigambo kiri Hungarian Grand Prix. Bw'ongamba Hungary Grand Prix n'enkuwa mbanga kukukusa. Kigambo kiri Hungarian Grand Prix. Second Isaac n'enkujjako engalo katugende ku mumegganyi namba 4 ono nga si mulala ye munnaffe Kisenyi Robert. Kisenyi Robert, ekibuuzo ekisooka mutendesi eyasamba mutendesi eyasemba okuwangulira Man United ekikopo kya Leeds. Alex Ferguson. Owangudde obubonero 5. Yes. Ekibuuzo ekyokubiri Marcus Rashford muzannyi wa Manchester eyagenze ku loan ku Barcelona eyo wakwambalirayo mu joozi namba ki? Mujozi namba 14. Wagudde obubonero 5. Yes. Ekibuuzo ekisembayo Hulk Hogan munnabyamizannyo eyafudde gye buvuddeko ono yabadde yeetaba mu muzannyo ki? Muzannyi gwa rugby. Kiganye. Yabadde yeetaba mu muzannyo gw'omupiira. Nedda. Omuzannyo ogwo gubadde wrestling. Kale tugenze ku namba 5 ye Masaba Ryan Hizibu kabakubuzebuze byebweru. Masaba wali olinye ku ndege twagirinye ffenna leero olina bisatu ebyebulaaya omusambi wa Chelsea Romeo Lavia ava mu ggwanga ki? ava mu ggwanga lya Belgium. Bakumpere points 5 awo nno nsanyuke tujja tuuka. Ekibuuzo ekyokubiri musambi ki asembye okuwangula Balando? Rodrigo Hernandez Cascante. Bakumpere points 5 ekisembayo omusambi oyo Rodri Cascante asambira ttiimu ki? Manchester City. Wandabyemu bakumpere points 5. Masaba Ryan Hizibu n'abamuwagira wano akamwenyumwenyu kabali ku face. Namba 6 ye Sempala Latif katugende wa Felista the superstar akubuzebuze byebweru. Sempala ekibuuzo ekisooka kigamba nti waliwo club eyakulembera Liverpool goolo 3 ku bwereere ku final ya Champions League kyokka Liverpool nemaliriza nga ewangudde ekikopo. Club kyeyo? Tottenham Hotspur. Nedda kiganye, omwagizi wa Liverpool kimulemye. Timu eyo Borussia Dortmund. Nedda. Timu eyo bagiyita AC Milan. Ekibuuzo ekyokubiri kigamba nti Mohamed Salah alina engatto z'omuteebi asinze mu Premier League meka? Engatto 4. Wangudde obubonero 5. Kibuuzo ekisemberayo ddala pa eggwanga erisinga okuwangula World Cup n'emirundi gye likitutte? Ggwanga lya Brazil emirundi 5. Wangudde obubonero 5. Neyanza. Tuyanziza nnyo katugende eri omumegganyi namba 7 ye Sozi Isaiah. Sozi ekibuuzo ekisooka. Omusambi eyali ku club ya Manchester City eyo gy'owagira gwe bayita Sergio Kun Aguero bwe yajabulira yeegatta ku club Barcelona Football Club. bakwe 5. Bw'ogatta balando za Messi ne balando za Ronaldo
n'otoolako eya Rodri mpe mugatte. Iba balando 9. Nedda jangu nowagaba Sudaisi. Balando 12. Messi 8 bw'ogattako 5 za Ronaldo ezomeka damusozi. Bw'otoolako eya Rodri weebale kati okubala nywezaamu. Ekibuuzo ekisembayo ndi musambi. Taata wange yazanyira ku Manchester United ebiseera 2 nga midfielder. Wenjogerera nga nange Manchester United yanneesize era season ejja nja kwambala omujozi namba 38 ku ttiimu enkulu. Nzaani? Nanyeenya omutwe jangu Sempala Latifu yekka yawanisa omukono. Yegwe Brian Mbwemu. Taata wa Mbwemu yaliko ku Man U. Wali wadde ngamba Jack Fletcher, taata yali Darren Fletcher. Nenkunyuka. Liverpool egenda kugulawo liigi na club ya Bournemouth season eno egenda okutandika ku Anfield. Abaffe yo Bournemouth ekyalizaawa emipiira Vitality Stadium. bakwe 5. Ekibuuzo ekyokubiri, Liverpool ekubye ttiimu ki ng'ewangula Champions League waayo asembyeyo? Tottenham Hotspur. Byawaka walabise bubi naye ebweru eggwanga obitinkina butinkenya. Ekibuuzo ekisembayo bakwe 5. Omukubi w'ebikonde Muhammad Ali yali ava mu ggwanga ki? Ggwanga erya America. Briga muno sanyuka muko ebibuuzo byonna obituuse. Bakwebonera 5 n'enkunyuka. Katugende ku mumeganyi namba 9 Kasozi Robert nga ne Nuwagaba Sudaisi weteekateeka okubuuzibwa Kyambadde Henry Munnakakuuto. Bwana Kasozi Robert, erinnya eryo omanyi ebyafaayo byalyo? Wano ku Kyabasa. Kale eryo erinnya ddene wano. Ekibuuzo ekisooka, tuli Bulaaya, tuwe omugatte gw'ebikopo bya Man City ebya League ne Champions League. Erina 8. Ebikopo 15. Bitumenyere. Man City 14 ebya League eta Champions League kino. Weiba lyato bw'otuusa wakati mu nnyanja n'otusuulayo. Kale 29 Champions League kimu ne Premier League 8. Tugenda ku kyokubiri. Vincent Kompany abadde kapiteni wa Man City. Ono ava mu ggwanga ki? Ava mu ggwanga lya England. Ava mu ggwanga lya Germany. Otusibye kapa mu kutiya. Ava mu ggwanga lya Belgium. Ekisembayo Bwana Kasozi Robert, eggwanga erya Belgium eryo osobola okumpa ekibuga ekikulu? Brussels. Kale bakumpere points 5 nkugyeko engalo. Tugenda ku namba 10 bamuyita Nuwagaba Sudaisi wa Liverpool ne timu ya Vipers. Nuwagaba onywedde? Liverpool yakyusiza kampani ebadde ebakolera emijoozi. Tubuulire eyavuddewo yaani neyazeewo?
yavuddewo Puma. Puma negenda mu kiganye. Second Isaac yavuddewo Nike yazzewo Adidas. Bakumpere points 3. Sudaisi bino bibyo. Ekyokubiri omusambi Luis Diaz yavudde ku timu ya Liverpool nada ku timu ya Bayern Munich. Yes sir. Ku timu ya Bayern eyo agenda kwesala namba ki? Shirt number ki? Shirt number 7. Omwagadde nnyo omugwadde shirt gy'abadde alina ku Liverpool. Masabalayan his shirt number 14. Bakumpere points 3. Bwana Sudaisi damu kino kale mpa omugatte gwa ttiimu ezanyira mu Premier League, Spanish La Liga ne Italian Serie A. Timu 38. Kiganye. Timu 58. Era kiganye mbadde njagala ttiimu zinkaaga. Timu nkaaga. Spain ziri timu 20, Italy ziri 20. Wawala betubuliza ne Premier League. So abiri bogattako abiri n'ogattako abiri ofuna nkaaga. Tumaliriza ebibuuzo ebyebweru w'eggwanga ku mutendera ogwa semi-final era calculator yaffe mu Steven Birimunda agenda kuba atubuulira obubonero abaana bwe bakuŋŋaanyiza asinze owokubiri, owokusatu, n'owokuna, n'owokutaano bagenda kugenda ku final gye tugenda okugendamu mu ddakiika ntono nnyo kyokka abaana bawanduse bajja kwegatta saidi eri okuli abagenyi baffe abazze okuwagira. Then oluvannyuma butereevu tujja kuba tugenda ku final, tugenda kukozesa enkola y'emu. Abaana babayiseewo kulonda kapapula, enamba gy'olonda ye namba mwe tukubuuliza. Ate we tugenze bigenda naye ng'ate byangu okufa obufe, naye engeri gy'eri final tulina okunywezaamu ku nnatti $1.5 $1,150,000 zituweebwa bannaffe aba Stanbic Bank, bannaffe aba Widest International, bannaffe aba Job Color Solutions, Tabula Property Services, oteekeko bannaffe aba Mount St. Henry's High School Mukono ne Castle Junior School. Zisente ezo ze batuteekamu ate nga be bavugiriza era abatongole aba Bbingwa wa mabingwa. Saturday tugenda kubeera e Masaka wamu mu kisaawe Ennyendo Bukasana okuyingira mutwalo gumu. Tugenda kuzannya emizannyo mingi nnyo. Abawagizi ba Arsenal ne Man U mugenda kwekuba endiba. Abawagizi ba CBS FM n'abatuwuliriza mujja kutuwagira nnyo nga tukuba ba Reverend Fathers ab'e Masaka. Abasuubuzi b'omu kibuga Masaka era tujja kuba tuzannyamu nammwe akapiira. Abakyala b'omu Masaka n'omu Nnyendo nammwe tujja kuzannyamu nammwe akapiira. So emipiira gigenda kubeera miyitirivu nnyo. Abayimbi gye bali Chosen Blood gyali, Dax Vibes gyali, Dax Kateo gyali, Kabako ne ba surprise artists bayitirivu nnyo. And of course omwana oweka Mbazira Tone ne Suna Bena bagenda tukuba emiziki n'emidimu. Ebyo byonna nno byekugamba ku mutwalo gumu. So jangu tubereko wamunga abooluganda kubanga mwafuuka baganda baffe gwate omuntu akola ekikuyimirizawo taba muganda wo. Kale tulinda biri mu ndoono agate obubonero katono nnyo. Tugenda kuba tubabuulira ebyawaka tubimaliriza, ebyebweru tubimaliriza. Bwe tugenda ebweru w'eggwanga awo tubeera tuwumbawumba. Abayitawo abataano be bagenda ku final era ebibuuzo byabwe biri mu bbaasa eno. Nga bwe nabannyonnyodde nga tutandika twabiseetinze nga tetumanya ajja ku final. So bw'oba oli wa Chelsea bwe kiba kizze ayizulu, bwe kiba tekizze oyitawo buyisi ekintu ne kitambulira ddala bulungi. Amaaso galingiza olupapula lwa 24 buli mwayagala kulaba oba ayiseewo. Mulinde ku muzinano wano naye nga tuli ne Felista the superstar ali wano guest musoyisoyi. Of course tulina n'omukyalo okuvaako wali mu digital ya CBS FM. Serebu taagala kwogera linnya lye nnyo mutambulirako social media kumuweereza bu message. Of course n'abavugirizi baffe mu kizimbe we bali
Jude Color Solutions batuambaza mu corporate wear very good quality eza t-shirts eza CBS FM n'abaana be babambazizza. And of course twagala okwebaza management ya Sports Club Vipers mukulu Simon Sekancha kulira ebyakitunzi ku club eyo batuwadde emijozi gy'abaana bano batugambye abawagizi bafaba abato twagala tubambaze era emijozi gino bajambaddemuko ne babakuba ebifaananyi ekibeera kigatirako ddala ng'ozimba omugigi omupya ogw'abawagizi. Mwebale nnyo mwebalire ddala Vipers ate nga si gwe gusoso okukikola okubeera ddala mu sizoni esooka ku final batuwa emijozi gy'abawagizi ababeera batuuse ku mutendera guno. Mwami Simon Sekancha ne Vipers mwebale nnyo mwebalire ddala emijozi gyatuuse era abaana bajambadde era banyumye okufa obufi era wetwogerera nga ettofaali ku buwagizi bwabwe mwaligattiddeko ddala. Biri munda oliwa wampadde dda neetaaga obukuumi bannange kubanga amaaso agankubwa wano gantiisatiisa naye nina okulangirira. Kale Bakashaba Collins, Masaba Ryan Hizibu, Kasozi Robert, Nuwagaba Sudais, Kisenyi Robert, Sempala Latif, Sekandi Isaac, Sozi Isaiah, Gonza Sasha, Nebogere Brigham, beba meganyi betubadde nabo lunaku olwaleero babadde 10. Ngenda kubamba mbasomera final points zaabwe naye bw'oba oyagala okutangaazibwamu ewaka yafunye bumeka ebweru bumeka ojja kujja ku desk wano olabe. Bakashaba Collins, Man United ne Vipers point 14. Masaba Ryan Hizibu, Chelsea Vipers points 27. Kasozi Robert, Man City Vipers points 16. Nuwagaba Sudais, Liverpool Vipers points 12. Kisenyi Robert, Vipers Man United points 27. Sempala Latif, Liverpool NEC points 19. Sekandi Isaac, Man United Vipers point 30. Sozi Isaiah, Man City Vipers point 17. Gonza Sasha, Villa ne Chelsea omuwala yekka gwe tubadde naye ku mutendera guno gwa semifinal point 11. Bogere Brigham, Liverpool Vipers point 19. Okusinziira ku mateeka n'ennambulwa gye twalambuludde nga tutandika kitegeeza nti Sekandi Isaac owa points 30 ayise kugenda ku final. Banaye abawerekedde ku Sekandi mumwe ku bugalo. Kisenyi Robert owa Vipers ne Man United points 27. Masaba Ryan Hizibu, Chelsea Vipers points 27. Sempala Latif, Liverpool NEC point 19. Kitegeeza abeegattako abeera Bogere Brigham owa Liverpool ne Vipers ku point 19. Njagala bannaffe abatakimekinze kutuuka ku luzanyo lw'akamalirizo twebulungulule mu katono tudde ku side ey'abawagizi kati ate tugende ne Kasameme final okugenda okuva awangula $1,000,000 n'ekitundu eza fees tukugattirako $1,000,000 olwokubiri $5,000 agenda okukwata ekyokusatu.